Babazana niyo Bulaya ninga bannayuganda. So njagala kutwala mukisa guno mbuze ku bannayuganda mwenna gy'oli oba oli Muganda oba oli Munyankole oba oli Mukyoli oba oli Mutolo oba oli Muki oba oli Mudama bonna mbagala kye kimu nga bannayuganda era nsanyuse okubawuliza wano ku Metro FM. Young Mulo amanya matufu gwani? Amanya nze Lubega Kasim. Yes, oba muganda wange mukulu wange bamuyita Lubega. Yes, Lubega Sandy. Yes. From another father but same mother. Nenga ye mukulu. Yes, ye mukulu wange. Endonge gamba ki? Endonge eri fiti. Waliwo erinnya ly'esigani eryali nyavanga. Young Mulo osibuka wa obadde otubuzeeko. Osibuka Masaka nenga ndi weno nze ndiwe seated boy. Zana biki? Banange bagamba go president we Zana Republic of Zana ndi president wa Republic of Entebbe yo no bazana obanga jana nkumbi. Okay tutunulire endongo watukubeero ne tuyitamu kabana bawanga nendale zisigadde semo yokka njaga tutunule Young Mulo okuddako nokomawo ko badde otubuzeeko obadde wa boy wange sibulangako fenga tojjaje tuli of course obadde haya bas so endongo eno tugeze Badman ngeno je tebatusobola endongo zino ze wakuba dancehall vibe eno ani awandikanga oba gwa awandikanga music utosobola kuberanga omuyimba mpaka kati ngoyina ba writer abayimbi abayina ba writer bebawomereza biva mu kuwomereza bayimba yenyimba yamanya ne basukana babita balinde bafune ba writer negative tukuba mukubi buli ekisala nsolo okuyimba ne kujuguliro lyokutte nsolo okuyimba ku musipigo gwosibye buli kimuzo kiyimba kati siri writer wa music wabula ni wa music enyimba biseera bino Young Mulo ali Million Island nali Million Island by that tebatusobola ne woy nali ate walio we distance nze awo Samu Kasa aliko manager wo. Samu Kasa nali mutwala nga mufula manager wange Kamili ne yebuusa. Ali mutwala saati yakola nyuma. Na wabula. Kitufu. Nali ngenda boka na ye. Eri mu 2012 eri. Yes Kamili nagenda buke ye Bulaya. Nanje misinde. Nganange settings omusajja wange muyimbe muri kayimba njagala mu parole tugetukole Kamili nalete kibozi Samu nenda kuza kunyonyi ejaddi era Chameleon wamuvaako n'omukyawa na Collabo nyinyi ne president naye ngabwe gamba for security purpose mwana ne kibanda yalabanga ate omusajja bulindeetera nnyo ate sinzero wakabye nnyo nti nno nina nnyo ettooke nnyo ekituufu munyigiriza ate lye nninawo nagamba ttaano wange omanyi tetusooka kulirizinga music ono naye nga ngenda kuzita boy kubanga kikususeeko oyagala kusumule obujama nkoyo bwewala kati ngenda kuguta omuziki oba bundi Kamili tewakolayo nnyo nnyimba na Kamili sitwakola nnyimba kubanga Kamili yali jajja nga omanyi legendiwo you understand Kamili onto twafuna chance Collabo nyina nifunye muteekamu ate ye yevimbya muli akawani ngamba sijja kulireetera nnyo musajja ayinza okuba taagala ye kuyingirira ate ebino byabadde kituufu kale Young Mulo tujja kudda wiiki ejja tukyalina emboozi nnene okuwayamu Young Mulo n'oluyimba luno Bannayuganda olwongera dduwa amatu sikofu oba kubisemeri Bannayuganda Young Mulo ani manager wo kati boy yenze manager wange akufunonya akuba ku namba ki tuveyo kwendi ku online ne namba yange yesimu era weri gisome tuveyo 075800 jiddemu bankubire ku WhatsApp 075 meka 075 musajja wange amuzizaayo tuyiseemu mu firu ya hiti mbanga kimundongo kati Young Mulo bukyojja katagiringa 78 bukyojja banga ki jiri 78 tuyiseemu ku firu ya hiti omuyimbi wakuba hiti abatya boy okunamu kumalala okubavimba mu kati inze byonna nabimanyira nze okoye ononyeze emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificate n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu 75 771 oba ku WhatsApp 077 855 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisingawo.
omuzadde nkwanjulira amasomero ageegulidde erinnya mu kugunjula n'okubangula abayizi ku mutendera ogwa nursery primary ne secondary ye Hope Junior School ne Hope Integrated Secondary School agasangibwa ekyetume mu disitulikiti y'e Lwengo ku Lwembalala. Hope Junior School tutwala abaana okuva ku baby class okoma ku kyomusanvu, ate ku Hope Integrated Secondary School tulina one A level nga tusomesa n'ebyemikono mukadde kano okuwandiika abayizi kugenda mu maaso okuva ku siniya esooka okoma ku yokutaano, era ng'abaana basukkuluma ku bannaabwe mu nkola y'omu kibiina kwoteeka ne bamulekwa baweebwa bursaries. Essimu tuli ku 0703 145 230 ne 0779 703 575. Abakisoboka Furniture Center beba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga German beds, tiles, bakola wardrobes, sideboards, office ne school decors, kosa dining tables. Gwali okumpi n'ewala tukola deliveries n'okugaba discounts ku buli kyogula, kosa n'okusomesa abayizi. Tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba tukubireko ku Note 7 Notinya 37 0379 oba ku WhatsApp yaffe Note 782 318 anamwenda kisoboka Furniture. Okay, tuli ne Young Mulo, Badman Gaji CEO. Endongo eno sofa 223 wetutambulira ogiwulira otya etambula etya side yo. Endongo stopping angako symbol okuba sina luyimba mu play solo kuba nti sirimu newe nali sinaba kujja mu music industry ya Uganda yaliwo era ngetambulira ngeri big. So it is not only me making industry industry eberawo ngetambula buli lunaku nebo tubanze siyimbye another artist agenda kuvaya yimbe. So industry ekintu kyayo kitambula wadde twafuna mu covid mabegekeyo neti yayo na industry okawabula yayo no nebintu bingi byadde mabega set bakali nja kitwala nti kyali kyawamu bwali bulwadde bwawamu tekyali kya music yeka naye twasigala music era asigala atambula abaana bawuliranga mu lockdown iranga ayiseewo so industry stopping angako cause bana bagadde okugiryamu ennyo abayingiride government simanyi twagala kugulawo bino kati simanyi twagala bino mu kifo ky'okusya sente ze babaze okugenda bagamba government nti mutuwe sente ate bali mu kukozesa erinnya ly'abayimbi bali mu kukozesa simanyi tubayambako wano simanyi tubakolera ekibiina bwekiti ate nga bali mu kunoonya sente. That is their goal. Kale kayimba kapya anjaga tutune kayimba kapya kano ketugenda okusabukula wakakoze nani era wakakoze ddi? Akayimba ako kakyali kagole kanako nga 3 kesebo nakakoze ne Alien Skin owa city ya danger studio ya ADD Acton Records. Katukawulira mutukomewo sinza kuleka Young Mulo ngatambulidde Collabo ye ne president ejaddi Robert Kyagulanyi Sentamu ejaddi era nkwatagana kyeri we wakati we ne Robert Kyagulanyi Sentamu lwaki kale lwaki haira takyali hairanda abantu bagamba ali side eri emagere takyali hairanda katufuna kayimba ka deli bikyali mu side osobola okuvasinga kibanda kyali ne kya kale katufuna kayimba kapya tukomo simu nga 3 nyato yandu bateba na Uganda kenera lengo gambo kya mwana wa mama tulina omusajja mvuko muto wano Young Mulo katukoye tukomewo isibuze kati chali mvuka oli mukulu wange ekyo ndonako kale embera understand. So nalabye kuzi interview awo nga bagayi bagezaako munafuya bagezaako okumuwandira bagezaako okulaga mbu simanyi mbu kati bamunafuya baagala mujja kuvako olw'okuba yakuyevako lyakutteyo okitegedde. So namusanga bikonde bya muto wange champion abadde yatuta omusipi gwa Africa twabadde awo ku Brigato yatuta omusipi gwa African Boxing Union tuba tuli mu boxing najja Alien Skin nayimba namu kati kyansanyusa nnyo okulaba nti ate Alien Skin azze okusupportinga ate muganda wange okitegedde era ne tukwatagana ne muwe namba naye nampeeyiye ne mugamba netubongamu mugamba osobola okunsalako ku studio ne tukolamu vibe no problem. Ngamba Ibrahira Brady mbadde nga nkunoonya mwana ngamba ludda wane mugamba edidi ali wali ku television sawa ena oyagalira okolera tune so boy mandi awo waitawo bankeera ng'omuyaya ayingiddeyo wa ADD ne mutulamu ADD nankubira essimu yennyini nangamba boy omuyaya azze wano naye okimanyi vako lyerimuleese kale kumati no munnange ekyava olowooza sivako yennyini eretule kunoti 75 nya achena onechi okay, my question for you is amanya ne
Kibuzo kyange kigenda erigwe ya Mulo gwe kati ne alien skin ani akute ku munne ani alese munne mweno Collabo akute ku alien skin ayako gwe nina wayo ngatoliwo. Let me tell you something. Kati kyogamba nti siriwo kye strategy basi nga siriwo sangi koze Collabo abaddewo nayendoza nga mbaddewo nga n'ennyimba nzikola naye nga badi mayindi nga tebazanya oba nga batugulire kale kakati njagala kumuza kumudda bulungi kibuuzo kye nga kimudde mu fiiti olwaleero abayimbi bwe bavaayo bwe batyo nange nga bwe najja abayimbi mu kifo ky'okuvaayo abalina amannya bakole Collabo nange ate baateekawo mbeera yakuza mutulinda jagwa tewali kubanoonya bw'oba olina ridimu nga n'amawulire gakutambulirako buli omu akulowoozaako that is the moment buli muyimbi aba nayo kati bane bantu aba bulijjo abakozi they have their moment waliyo moment gy'obeera nga okola naye ng'ofuna ttooke n'obawo ebiseera bituuka nga kanfuna esimu nga 3 Young Mulo bakubuuzeeko metro nze nayagadde kulireetera mutaano wange metro yesebo Mandela tuyite mu bwangu akade kaweddeyo tugenda. Tewali kutujja kuvako boy wange ekyo nkikusuubiza. Nanti mwana na mu requesting waneno ku metro buli kadde mubagambe mutuwe vako mwana temutujjako vako kubanga system ya mayuka amavako mangi. Bisima mbere boy. Kali. Young Mulo ngoze bubi ozereti akade tewali tujja kuddamu olulala akanfuresi mu ngemu nga luyingidde naimbe 10 sebo gwaddirida asembayo tuva wano alisitede kyekiro tulina Young Mulo Badman Gadget yo Mulo love Sebo boy kiri kityebugerere wali wona mwana kutefaya Sebo kiri mwana teri kutujja kuvako abaana bagambe ekyokala kantikani sokuwambisa ali boy teri kutujja kuvako alien skill mumuwulira Sebo kali akade akatwala Young Mulo nga tusibula akade katututte oyinayo akatalekeka Scofield oyinayo Chloe oyinayo tuve wano kanfuna esimu emuga mu setting ibuza tuve wano just njagaliza Young Mulo kisima mu vibe za des akulira kyakola music bayira wewe wale kusima nyabo omwana Young Mulo Young Mulo ngomukazi olombe yake ngaza mu cyane benyabo ndinapinga Mulo ya sense yeye toka mukwatako babi ya mukwata bubi ni amukwata bubi kali kali